Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Mukyala Shifa neyanziza nnyo messages, neyanziza nnyo okumpabula, neyanziza nnyo communications zonna, neyanziza ne suggestions. Kakati brother wange ye Richard ne mukyala we Judith, naye tugambe nti Mr and Mrs Tibenkana. Ndowooza ebyo bye bigambo oba ebinaabeera ku kimuli, ndowooza ebyo. Muganda wange ye mukyala Rakel kuliva nga tumwebaza nnyo byonna byakola mu famire, tumusiimira ddala. Shifa, Richard ne Rakel be baasikira taata, bantu balina ekifo kinene nnyo mu bulamu bwange. Thank you. Hello. Bannange muli mutya? Ye tuli nnyabo gye baleko. Naawe? Ye tuli mu kkubo. Okay. Tunaatera okutuuka wano ku bridge. Ejjinja ku bridge, then tweyongereyo eyiganga. Kati mbadde mbalabyeko omukono gwabwe ogw'abalokole, omukyala yakayingirawo ddakiika nga 3 emabega. Bali mu kyaki yaabwe. Eri endala bavuddeyo? Bali mu eri ey'abalokole. Okay. Kati babadde batugamba nti babagatta ku ssaawa 4, naye oba omugole akeereye kubanze mulabye wano nga 5:30. 5:30 ng'ate akamaliriza? Si kumaliriza, nga lwayingira kyaki. Nga lwayingira kyaki yaabwe. Kale naffe tuli mu kurashinga wano twangu, tuli kutuuka ku bridge, ndooza in 10 minutes tugenda ba ku bridge, then tusabe tweyongereyo eyiganga. So in case of anything nja kubakubira. Okay. Yennyabo. Kale Mukama abawa olugendo olulungi. Amiina. Tunaabawuliza. Kale mukwano. Thank you. Bye-bye. Okay dear, bye. Na yeso surprise ataka, tazileta hatataka. Ondinanze. Hokoza birungi chenda sorry, I mean ebirungi renda. Kulugome kuwate renda. Olobulabo bwakumukumu moto na surprise. Ekisoka wantegelo kuva kukagere paka jinkoma. Chokoma nono. Bandi yawo naleta. Olobugwe butuka. Omwanono na yuwawo. Mukwachi pwacha mupomelanze. Ezo surprise ataka. Tazileta hatataka. Wabulonina. Buzako muwasa. Muwasa bachaji. Wano bayitawo yiganga. Muwasa oba buwasa nze ngambye muwasa. Anange, it's a village. There is a church. Hello? Yenyabo. Kakati wangambye kuba ndi yiganga mu town. Oli mu town? Eyiganga. Wano si yiganga town. Ngenda buwasa. Yes. Buwasa town nakyo kyalo. No. Buwasa kyalo. Anti boneyo nadda bayimbuza linnya lya muntu.
is what? Bugaiswa. Shifa. Mukwano waliyo Bugaiswa ne Buwasa. Buwasa. Ngove Kasolo. Buwasa ngove Kasolo. Since you were in Iganga town, Ochamira Kasolo tubulize Kasolo. Ochamira. Linda ko mukwano. Walugogo. Walugogo. Ekigenda Embale. Kayo. Mweno eno round about. Mzikirira wali wa Mukavale. Nefurumanga from town. Mukavale. Awali ebipanda awe. Tekigende Kasolo. Kati Kasolo awo. Tubulizaawe Buwasa. Kale. Toyanza baba. Kale katugende wali eri we batugamba. Katsoke tugitunonyaawe Kasolo. Waliwe Kasolo. Erugogo. Walugogo, then today Kasolo, then ye Kasolo. Ochamira ku your right hand, oba ova mu town ye Iganga. Kati nzirayo bwenti. Nsose kuddayo nga Kampala. Yes. No, it's that roundabout. Esembayo out of Iganga town. Then mutika okatono nnyo, you will turn on your right hand side. Okay. Yes. Iganga town. Tugenda kolera wa Kasolo. Buwasa. Tugenda kolera Buwasa. Tukyamira Walugogo ne tuyisa Kasolo. Then ne tugenda Buwasa. Katugenda kyamira. Sirere kubo. Bagambe after this roundabout, Walu Valley. Okay. What is Okay. Welcome to Uganda. After this, ane Buwasa tujja kukola surprise wedding kumbaga kutugenda okusurprisinga. Lero tuli bagenyi eno basoga mwene bannange. Lero ngenda kujjayo olusoga lwange lwonna lwemanyimu, lwonna lwe nayiga. Mutuddayo nnyo. We need to ask. Tubuuze Walugogo, then tubuuze Kasolo. Spark TV every Sunday. Don't forget to watch the show tomorrow on Spark TV. Sawa 12 n'ekitundu. Okay. Sabo. Ngondi aliwa. Musuddeyo. Oh. Sabo gye baleko. Kale. Mbuuzaako Walugogo. Wana Walugogo wana. Okay. Kati mpeta wanga ngenda Kasolo. Kasolo. Yambuka wakirira awo yambuka ekigudo kiri awo. Ngendeko wansi bwe ndaba ekigudo ekidda ku right. Kwe mampeta. Kale, thank you so much. Ekigenda ne Buwasa. Yeah. Okay, thank you. Webale baba. Naye kale tuyingidde. Okay, mbayogedde nga ewala setuwese Kasolo. Then mujje baleko basebo. Kale kino kye kigenda e Kasolo. Wali eri mu wali ewali taxi. Kale kale nja kibona baba. Tugende wali eri mu vale bwa kyekikuba ekiri wali. Ndoza bambi oli atulagidde wali abetuwese n'agaba naye.
Omera musogo. Alumanyi bulungi naye asirise. Ayagala kunsekerera. N'olusoga alumanyi namulyako ng'alwogera. Buti olugwere n'olusoga bwe birala. Birala. Bye birala. Sibe bifa. Olugwere n'olusoga bye birala. Manyi mubagiyita ndala. Kale baba kiri ekiriko obona ekipande kiri ekiriko tembo. Wakibona? Kiri nkibonye tembo stills nkibonye baba kiri ku mukono gwa right. Baba gwe tomanyi lute baba olusoga omusoga wakoba nti bbe omusoga wakoba nti bbe naye eri esho omusoga oli yakoba nti bbe era tujja kituuma nti bbe omusoga yakoba nti bbe era baba bagambye wobona ekipande ekyo okwate ku right okibonye okay ekikyo ekikubo kiriko busalamu okay Buti abasoga be bayita Katonda kibumba baba ate ekibumba busalamu SS the great Luka kati ate Katonda amwita kibumba wekasolo anti baba tugenda buwayi kusa tumanya buwasa okay let me ask bane baba jebaleko wama baba jebaleko baba tubuzaako ebuwasa yes endala maaso kale tweyanza waliyo church mumale mwaokera wano muzana okay kale tweyanza I love that this is another part of Busogo chimanyi embeera ziriko ndala uwa nze nalabye asonga ati nti endala eti kamera kyokka owawulidde naye totugamba yagambye endala eti yetya mama naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi kyenda sorry aibina birungi renda kulukumi kuwate renda halo je baleko mukwano emotoka mune yatusereddeko negwa mu kinnya naye tutuuse ne booda bali era kufuna breakdown balabe nga bagitujjirayo eseeredde ewa buluma mukoona nga luno tunaatera kati bali kuyiiya breakdown bwejja neffe tufunye bubooda ne batutuusa kaakati waneeno we tuli balinda tuli buwasa ku kyaki oti naye kati omukolo guli eri oba guli eno abantu abamu batandise n'okgenda kati tebamanyi omwawule taliiwo kati tebamanyi kiddako bo beebuuza ebigenda mu maaso ki kati nfa kuteekingako n'omuntu omu bakyali ku kyaki naye kati ffe tulindire eno oba abantu bavaawo enyabo mugende ku reception eno bayinza obutajjaayo saavisi ya wano kubanga babagamba 12:30 zebaguruyinga and it's already 2:15 tugende eri awali ku bakatuliki gye bagenda okubeera okulya ekyemisana wangi gye muba mugenda tugende eyo gye bagenda okufumbira emmere
Yes. emmere wa gye wali bagifumbira ku bakatuliki we wagenda oba reception kati fe tugende straight ku reception tubalindire eyo odiwo mu bakatuliki ng'ojja kutana kunani kweno TTC me mwikona bene agali esomero lyana oleka boys ajja mu maiso naidiwo kuva ku church by the one aye empegano kiboneka nti digire gano diri sawa zigenze sawa 8 kaka empegano bano batwale ondo esomero lya babasiti ntijja wobo batwale ate bali tubata otakukuno okusooka ayo gwokubiri eno esooka ya wundi ayo gwokubiri mwikona gene erisomesa abasiniya naawo we bali nawo walukyadde twena era tuli kujja namwe mujja tujja kyokka bali tubatadde ate bulungi sibetane bulungi kati mama tubwe tujje ate tulina boda ono ali bakubire bajje batutwale bali bagolodde. Oh God. Kakati. Kanjogere kawo n'omuntu ndaba obaana abawa ku lift. Wano nga already waliwo bangi mukwano kati tulinnyese anti already ndaba waliwo abantu bangi ate emmotoka ntono kutulinawo n'abakadde bajajja kati tebasobola baleka ate ne batwala ffe katulinnye booda tufaayo mulindi ati amato wetwala abo moyo twagane bano kale bambi so sorry wajja tutule wano babiri mudde mutyame wano wano batyamako n'abasatu okitegeera eno y'abasatu mujje Junior ogenda funa eyiyo oli atyame ne keeke mukwano tosuula keeke wansi naye maama ffe nga tuli banene baaba eri erina kaliya entono yes bakeereyo kimanyi gwera ate ojjukira gye tubadde mukono tubadde tutuuka ku bridge nga bagamba bakatuuka ku church eri abalokole anti omukyala mulokole omwami weno bombi buli omu ndoozi asigala mu ddiini ye kati bonna buli omu kyaki ye badde balina okugendayo kati basoose wa mukyala mu balokole yakifunyemu asita yenna katonda eri waliyo katonda neno waliyo katonda onyumye mami ati olulimi luntawaanya naye nga muli mutya baaba mwenno abatulaba mwenno mwebale baaba babuzeeko bagamba emmotoka egudde mu luwonko bagambe mu lusoga baaba bakobe olusoga bakobere oludda w'emmotoka weegwidde baaba muwasa nga tetuna kati tuli kunoonya breakdown egy'emmotoka naye ffe tulize kola surprise boda tiimu bananga ani agenda ogwa tuyimire aterere baaba yagambye kuno tujjako n'abataano baaba asembeddeyo ku ttanka musembere no kaliya ye Kenya kyekyo baaba kyekyo kaliya ye Kenya si ye Uganda babagambye mutuule mukalire temusagaasagana tebasagaasagana naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibina ebirungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwakumukumu moto nabo surprise. Ladies and gentlemen, let me take this opportunity to welcome all of us.
This is Semwes Iganga. Thank you for coming. Side eno, side ey'omugolo omwami yetuli kutyama wangulu eno era ndakusima okutuuka kw'aba members okuva mu Jubilee Christian Life Church. Side eno abavuire buwassa mwena mwena abataka ab'okukyalo abataka ab'SMS mwebale kutwenda mwebale kwida. Guno omukolo gwaisano muzeeyi n'imami bamaze otukuza obufumbo bwaibwe. Ife kyetusigayiza okola kubasanukiraku nakulya bye bateekeire tulye emmere tunywe juisi tweyagale. Ekindi tukube emizira bwe batuuka wano tubaanirize mu isano lingi. Abandi baida ku mukolo ng'oba omwana tiyafunye ripooti wakandanga mukoba tukube emizira ati nze ndeka ndi ni stress omwana tiyafuna ki ripooti. Ebyo tutabireeta wano. Tukube emizira tweyagale tubaanirize mu isano lingi. Okola emikolo mu kiwumulo ati omwana tiyafunye ripooti. Tamwebe eri kutandika atukaalifu na fees. Aye nga tweyagale tubasanukireko. These people have been together for 43 years. That is a very big milestone. Okuba owalala emyaka 43. Egyo emyaka mingi. Era mwayikiriza mwatukuza ki obufumbo. Kikulu ino. Kampulireko omuzira oguva side eno. Side ya mama. Muwale muku. Aha, muliwo. Ate side eno wangulu mubayiseiga ga side ya baba. Mwena muliwo guno gwidanuma. Oba muba mutye emizira nga tukaali kulya. Mewe tunaalya ku kinaaba kitya. Gwida kunuma guno. So, side eno wangulu, side ey'omugolo omwami yetuli kutyama. Ife ku side ey'omugolo omukyala tulityamira eno wansi. Wano tulinawo Nairobi Entertainment. Bemba nemba nsoga, batabula mwenganda, era balijja tusanusaamu oku. Nairobi, wherever you are, muteeketeeke, mwide, mwembere ku bageni. Nairobi bagandibwa idinda, ku lw'esande oba agana ku Source of the Nile, nga bali kwembera abalambuzi, ba tourists, bakube engoma ensoga, those royal drums, edayisa ife kyabazinga, era oba nga wali ku TV, kumbaga ya mwenemu, ba Nairobi abo n'abakubanga. Era balijja tusanusaamu oku, tweyagale, tunumirwe, nga twaniriza abagenyi baife, abali kutweyungaku mu kaseera akatali kaawala. Bamaze okutukuza obufumbo bwaibwe. 43 years when they are together. Kintu kikulu ino. Obufumbo bwangu ayiti bwangu. So omuntu okumalamu emyaka 43 tuba tulina omusanukira ku
musangala kale batata musangale bone basonga musangale nenda mpulira muzira gaikulu bengoma pulira bwanayo binani yabaganga agamwira buli kyagaida wabula katonda gamunyinza iwe kyewasabiranga emyaka kyatuka wakobotayo emisani mwenano yasangala tone abekika musangale osobola onenya okutobote mwakubotinangu zeni mugeni gwesangala zeni mugeni mama zeni mugeni muluya gwesangala tubaneze wiraweeye magolangesaba okulira indisalamusabenga bataida nimama tibaida abanaku bebizira nenda mukubira gaikulu nimona makira bakira nenda mukirira gaikulu kakatumulengesha nungali mukwida okuwangaza obufumbo tikyangu ebizibu kamala mulya era mubindi ebizibu kamala mulya ayokutuuka ku kino osiimanga kikumbali katonange balaima zeni mugeni mulya wama zeni mugeni bwesangala tubone tubayewewula kuba engoma eyo nena mube kukungalo obwera mukubira gaikulu nonyata kube muzira mama zeni mugeni bwesangala zeni mugeni mule yakoba ati kuli biyigange wena nikira kusaba kwira bweraire yamara yaika mwanga ya mumuji zeni mugeni muri basangara tubone zeni mugeni wewe mzo mama sangara ewa sangara kai mama mwana ya sangara tubone zeni mugeni muri ya
abeeta ba Nairobi artists baganibwa Idinda Kulubas Road plot 9 bankamala emyaka 34 mu nsiike ey'okwemba ni ba Nairobi artists tubongeremu ku obugalo bemba bulungi ebintu byebyo biziramu byakuwemula ebyo abavubuka bebembe ennaku dino bemba bulungi ino basawo ne banyabo mwebale kwida omukolo guli kutoolera butoolere twidda kunumirwa ba Nairobi bayida kwira tuliwo n'abembi abandi era balijjo tusanusa side eno wansi tuli kutyama abavuire ku side ey'omugolo omukyala ifo tulityamira side 1 ekyemanga ifo tuli eno ekyengulu neife side ey'omugolo omwami abaisaigaga abataka aba SMS Kodwa ne Jubilee Christian Life Church twena tutyamire side eno era ne Jubilee okuva e Kampala bona baliwo ndasaba mama avuire Kampala ku Jubilee otuwubireko ali awo yatuuseira basaba ne banyabo mwebale kwida nenda okusima mama waife n'abakyala w'ekyalo eky'ebukoyo oba atyamire wayi oba aliwo maama omukaire n'abakyala waife aliwo abana abatukuumye ku byalo kuno n'abakyala w'ekyalo eky'ebukoyo ndakusaba basawo ne banyabo bw'oba otambwire n'emikyala wo nga mutyaimaawo kapo mwena mutuwuubireku nga mwidye babiri omwami ng'oidye n'omukyala wo eriyo baleero einuma tubakubireku kajambo Ticha Brenda n'omwami ifo tutoleseyo abaife tubakubire engalo abo bayigi batyo abandi bali wanyi if you have moved with your wife or husband kale abandi nsubira bali kwida but ladies and gentlemen thank you for coming omukolo guli kutoolera 43 years when these people are together olwaleero batukwiza obufumbo bwaibwe enaku dino abantu bamala mu bufumbo wiiki 3 yakoba ati okusinzira bye ndi kubona omusaadde ono timusobole abandi mwaka mulala yakoba ati nze omusaadde tikole ki timusobole we must celebrate these people mwamala emyaka 43 kairera mwasalawo nti tukuze eki obufumbo twabeebaza n'okusomesa abaana that is very important basomesa abaana kambone ku emikono egya tiimu evuire katwe emayuge bana tubakubire ku omuzira side eno ife abayise igaga tubire ku abayise magumba omuzira eyo maama yeyava twena twafuna kuolwa olulyo okubalabirira n'okubataamu empisa n'ensonga lwaki ndisitulanga nti buli mwami atambwire ku n'emikyalawo tuwuubireku it is very important bakisambira Rogers bano tubandisomye oba oli awo singa maama yabaleka yakola ki yaja but they have been together n'omwami babudaabuda abaana baibwe basoma era bavaamu omuntu afuuse ensonga olwaleero because they are important people working in different ministries in the government abantu abandi bwe tufuna obutayikanya mu bufumbo tutoole ebintu ebyo twabitaamu abaana future y'abaana yaba affected eriyo family gye nabo neeyo ng'omukazi afuniemu obutagemagana n'omwami we yayawukana yanoba yajeewaiwe olw'obusungu obungi eino namba ey'eisimu lya mwami we bwe yayetanga sweetheart ebyo byonna yabitoolaku yamutaako erina erindi atisitaani yamusevingaku atisitaani ibaawo gwayetanga daddy sweetheart kuba mufunemu obutakola ki obutayikanya wamweta sitaani so lumu aba alina akaana ke yanobanako kaalinga mupiitu awo nga baba w'omwana akuba eisimu akubirako omukyala alikwenda awulizeeko omwana ng'akaana kaida ati mami somebody is calling ati you check who is calling akaana kaja olingako nga kuisimu kuli kunti sitaani is calling you come and talk to him so omuzaire
watuuka okusavinga ku isimu eri omuntu gwe bayetanga sweetheart omutakusitaani. Tukubireku abafumbo abali wano mu ngalo eningi ino. Abandi nga temuliikuba. Kikulu ino abantu otambula nga twekuumire mu bufumbo ate nga tuli walala. Obufumbo bw'ennaku bino bwayiddamu ino because immediately leero maama bawala bayimu ab'omulembe guno they have not separated marriage and English and money. They intermingle all. Obufumbo abutamu because abutamu money. Era bw'omuwa esente ayinza okubuutika kwa maina sweetheart daddy sente bwe diwaawo yatandika okweta ati kisambira atandika okwetaaga ekika. So bakugaisemu ebintu bingi. Basabo ne banyabo mwebale kwida saidi eno ekyemanga mugole mukyala maama waife Judith afuuse ensonga olunaku olwaleero. Tutyo bwe tuli kutambula nakusaba banange abagole bwe batuuka tulage isanu lingi tubaanirize tubasanukireku tukupe emizira. Jubilee Christian Life Church eriwo era n'abaleze maama oyo n'abaamwatuza bamuleze paka olunaku olwaleero lwatukwiza obufumbo bwe. Nayenda okusiima abataka b'ekyalo kino Semwes abagole baife yabawangaalira mwebale okubakuuma. Abataka ab'okukyalo mwebale kwida mwebale kulera muzeeyi n'omukaire mwebale kubatukuumira. Ife ng'abaana tuli basanufu mukuumye banayimwe bulungi twena we tubeeyo ku mirimu ni bakisambira Rogers titweraliikirira. We are confident nti Semwes bamuzeeyi babakuumye bulungi which is very important. Obufumbo bwa leero bwenda bwino Katonda era muzeeyi ono nimmamya okuyikiriza Katonda kintu kikulu ino. Ndakusaba bana twongere okubira ku Jubilee Christian Life Church engalo n'omusumba Kato agayisa abagole. Kikulu ino ekyo. These days if you get a wife ng'azira mu Katonda, you may assume you have a wife, kumbe you have a knife in the house. Anything can happen any time. So omukazi ali mu Katonda kintu kikulu ino. Era ekyo tukyebaliza ku maama waife n'olwaleero nti yasalawo yayikiriza ki Katonda. N'ensonga lwaki tuli wano olunaku olwaleero luno. Ndakusaba offshore yotambuzenga mu omaze okuba kwenda ife kubira ku kuniba n'ab'emisaayi emito baliwo bona basambagalemu ayiri ogwemba gw'otakuba yogwemba gwentali kwenda okube wano leero ate yo ti offshore ogutegeire engeri gy'oli mmogamu wagutegeire ira togukuba edindola na dikubayo gwoguleke tuwemu offshore. Thank you.
mupuse balongo ababona wabapuse balongo abana begange wabapuse balongo Na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sorry I mean ebirungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukomo moto na surprise ekisoka wantegelo kuva kukagere paka jinkoma chokoma nono bandi yaona leta olobulabo buntuka omwanono naye wawo mukwachi pwacha mupomelanze so surprise ataka na yeso surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sorry I mean ebirungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukomo moto na surprise ekisoka wantegelo kuva kukagere paka jinkoma chokoma nono bandi yaona leta olobulabo buntuka omwanono naye wawo mukwachi pwacha mupomelanze so surprise ataka Tungule
Thomas Nakawombe Shifa Hope ku Spark TV lulwasande saa 12 bwe tutyo bwe tubanga tukola surprise. Tulina surprise yaffe eri abagole. Omwami n'omukyala. Kibenkana. Ekirabo kikino kuliko all the best to Judith and Mr. Tebankana Richard. May you continue loving each other to the fullest. All right. Congratulations to Mr. and Mrs. Richard Tebenkana. Yeah, Tebenkana. Thank you so much. All right. Ekirabo kino nakyo kyammwe. Who wouldn't love this? Bane mwebale kwagalana mwebale kubaawo. Mami ne daddy musuubira ani yatumye Hope Shifa okuba wano olunaku olwaleero. Wanje tamwina gwe muyinza kusuubira mami yatutumye anange kamuke Daddy goyinayo ekirowoozo kyonna goyinza okutugamba alabika oyo ye yatumye aba Spark TV okuleeta surprise ku mukolo gwaffe. Toyina gwomanyi. Alright bannange abalungi abatulaba mwebale kubaako tuli live ku Spark TV wekikola wokka. Tugenda tutuse mu kaseera kaffe ak'okumanyani eyatumye Hope Shifa okuleeta surprise eno. Hello? Jebaleko mukwano. Wanji kanzireko wano wakati. Kale njogerako nani dia. Kanzireko wano wakati. Hello? Okay. Twogera ne mukyala Topi. Mukyala Topi abantu bakola ebintu nga balina ensonga zaabwe. Wankubidde n'ongamba these people are special to you. Bebazirabo. When you think of like abantu bowulya nga kikakatika k'okusiima n'okwebaza. These two couple ey'amaanyi bebazirabo. Aki. Bantu balungi nnyo ku mutima. Balabirira abantu mu famire yaffe. Mukyala Judith oyo abadde naffe ng'atulabirira okuva ku maama waffe okutuusa maama lwe yagenda. Okay. N'abeera naffe era ogenda okukyalayo mukyala eyo obeera mugumu nti gyali yonte ajja kubitegeka bulungi oba mulina abagenyi oba kiki alabiridde abaana bangi ab'abaganda baffe abaatufa ku maaso begamba abaddewo nnyo omukyalo oyo. Okay. Era tusaba Katonda nga bw'amutuusizza ku lunaku luno ku mmeeza ye. Yes. Amwongere ebirungi. Amiina. Yes. Naye bw'atyo afaayo ku banne. Alina era naye baalabirira abangi. N'abeera nabo. Nga kwegamba alinga ye yekka aliwo. Okay. So kapa eyo esembeza abantu eyagala abantu naye ekisingira ddala obukulu eyagala Katonda. Amiina. Nti bw'omanya Katonda era n'omwagala amagezi mwe gasibuka. Kati mmanyi nti byonna bye bakola ebyo biriko omukisa gw'Omukama. Ekirala Yes.
brother Richard yoyo kati ye taata waffe era awamu ne muganda wange Rakeeri babasika abataata waffe kati kakasanga kukwata ku buli muntu mu famire yes bamusigemu ensigo ya Katonda okwagala Katonda n'okwagala abantu abalala n'okubanga okolera abantu abalala ebirungi so kyemmanyi nti kati bagenda kubeera nga bakuyamba ne mu ekyo amina kale mukwano kale okay ntumireko ku bantu okay ntumira abagenyi bonna abazze okusanyukirako ku mukolo guno just a minute tuyina omuzira waffe olunaku olwaliro omulala gwe tusaba okusiima ayitibwa era yagambye obubaka thank you sis Rakeeri aliwa kuliva sis Rakeeri kuliva era naye ku surprise eno kwali olunaku olwaliro aliko wa okay naye aveeyo kwaje yes aha bamuweeko ku ngalo atukoze obulungi obutagambika mukwase ekirabo kamera mukwase ekirabo yes omulabye aha surprise mukwase ekirabo olabye ekimuli bwe kikufaananyeemu olugoye kale mukwano genda mu maaso kati kanjogere ku oyo Rakeeri yes Rakeeri tumwebaza nnyo naye akwatiridde famire otira wamu ne Richard oyo Rakeeri oyo mukyala muyambi nnyo oba abantu balwadde oba abantu bali batya abatuukako bonna n'abawa obuyambi bwe kati nebaza abantu bonna abaliwo ku mukolo guno naddala gwe mukyala Shifa webale nnyo okukkiriza ku short notice wanyambye ku short notice sigenda kukyerabira webale nnyo nnyabo bebalire ddala ntumira abantu bonna family members bonna abakozeewo kye bakoze ku mukolo guno mukama abadduwo ntumira naddala abo abava gye bazaala maama abantu baffe abava ebukoona balangira bambejja mbatuddeko nnyo bonna mu biti byabwe mbatumidde era mbeebaza kubeerawo ebyo kale tweyanza mami webale naawe kujjukira kuba omuntu omulungi era yajjukira era yanotisinga ebirungi by'abalala mukama akuddizeewo kale kale mukwano banange bayi mwena abagole bayi webale nnyo kale surprise ejeva sinze ntusiza obubaka bantise butisi naye ekigambo kimu bibiri eri eyakoze surprise omweyo ekigambo one word to two tweyanziza nnyo nyapo webale nnyo okutuwa surprise eno akuwa omukisa n'ebyo byonna by'okoze naddala mu mukolo guno ogubaddemu agubaddemu era twebaza Katonda ku lulwe mukama amuwa omukisa amiina kale kampe ne papa naye abeeko kyayogera ndakwogera Lusoga it's okay bakoba Olusoga kuba abasinga obungi basoga wano nitooke Musoga nange ndi Musoga ndukoba nduwulira kindogeza Luganda topi nkwebaziza ino webale kuba eyo n'otulondoola bulungi eno era olwaleero obifunye byona nga bwe bitukutambula tweyanziza ino ni support ndi wano ni bamaama bange abandi basuze wano abebukoona ni bakojja bange bona bayidye
ndi musanfu ino n'abantu abavuire gala n'okumpi Kampala wa Bugiri wa bona batuuse wano tulinavo bebale support mwena mbebaza support ye mukoze Katonda abeirizeewo. Okay, amina. Alright, tweyanziza nnyo tweyanzeege. Mwebale nnyo abagenyi baffe, mwebale kujja, mwebale kwagala bagole baffe. To all the service providers, buli alina kyakoze to make this function colorful. Thank you so much. May God bless you. Sigadde ndina Kawombe Shifa Hope. Cameras, gifts, sound, lights, let's go. Nange guno gwalero simanyi oba tugukola. Jamu afuuse jamu bannange. Bujja kuggwa. Eno surprise kino gikola. Budde bwakuyiribamu jamu atukutte naye gwe kyoba omanya wonna wooli surprise ino kutuukako kati awo jamu katukutte boda egenda kukolawo naye nga kyoba omanya ekiwoowo nayise nakyo. Bana mutende twanguwe. Mulete mbakwatireko sebo tugende bambi. Twangwa ogenda wetabwa oti wali. Kyonna kyekiri kijja kuggwa oba akakowekowe kabuukako tuzze kola surprise. Bana obudde butukutte. Oba oli under the sea, oba oli bweru wa ggwanga, oba oli mu ggwanga, wonna wooli tiimu weewunyisa omwagalwawo tugenda kutuukako wonna wooli tujja. Sorry, mbadde neerabidde tutuuse we tugenda okusurprising omwagalwa waffe naye bannange kyembadde nsaba muggyeko amataala kubanga talina tulengera tugenda kusooba musooke muggyeko light. Ono si ye Shifa. Tukuleetedde ekitwe wano ku Spark TV. Surprise your loved one. Scissors no surprise eza bulijjo wabula twogera ku surprise Pro Max. Nange Nakawombe Shifa Hope omwerezaawo buli lwa Sunday ssaawa 12:30 mpaka ssaawa 1. Mubeereeko temusubwa.